kati ate awo naviirayo mu 2015 ne neesimbawo ng'omubaka wa paalamenti e Kakuuto. Wali ku kaadi ki? Nali ku national ku NRM, National Resistance Movement. Wali ku NRM olw'okuba nti given the fact that obadde okola mu gavumenti oba just by then wakyagalanga ekibiina nga you appreciate what they have done. Genda mu paalamenti okukiikirira abantu. Bw'oba oyagala okukiikirira abantu osooka n'omanya endowooza zaabwe. Mu kitundu ekyo yali y'amaanyi. Opposition teyali y'amaanyi nnyo. Teyali y'amaanyi nnyo ate bw'obeera mu bantu era obafaanana kiki kye balowooza. Ate mu kiseera ekyo ndowooza gavumenti eno weewaawo yali etandise okuva ku mulamwa okukwata ku constitution bakyusizza term limits. Naye twafuna essuubi nti at least age limit ekyakola ki ekyaliwo era nze mu campaign yange throughout nagambanga abantu nti mukkirize omukulu ono atukulembere emyaka gye giweddeyo at least atusiibule mu mirembe tiwe tunaamusindiikiriza tuyinza okudda mu dduka tumusiibule emyaka giweddeko agende tulabe ku bukulembeze obupya. Era nze point of when nayawukanira ne NRM nyinza okuga nti after 2016 gwe twali tusuubira nti age limit egenda mumusalako kwe kuga nti ate age limit bagikole ki bagijjewo afuge paka bwafa. Nambira nti enough is enough. Kirabika President Museveni teyajja kulembera kuva mu buyinza wabula yajja nga alina ekigendererwa kirala kubanga omuntu eyajja mu buyinza ng'oga nti obuzibu bw'amawanga ga Africa be bakulembeza abeeremeza mu buyinza n'osooka n'okyusa term limits n'omala ne age limit n'ogijjawo nekitegeeza nti omukulembeze asobola okubeera life president awo mba sikyagoberera. Era nze 2016 actually twali tulina ne association gye twalimu eyo ewaffe ne ba Minister Kasola abo nenjogera open nembaga nti no this is wrong. Minister Kasolo nanga nti gojja kuli ebigambo bye ne mugamba no Minister Kasolo gye muli mugenzi mwe saasobodde genda mu parliament era nze simanyi oba singa nagenda mu parliament that time nandi gikutteko kubanga conscience yange yali ngamba nti no omukulu tumuwaagende kino kye kisanje ekikola ki ekisembayo tulaba ate ku bukulembeze obulala so naye munnange kagenda okuggwa nga bakakubye ndowooza nti akalulu ako ne bona agenda e Kakuuto kati bajja kuga nti Nalubowa yawangula akalulu ako tekaalimu kummeggana akamu naye bya NRM bandikulangirira tebannangirira era postponinga my victory kale my victory was postponed naye mwalimu ebyali birumira bingi but I remain yali ani incumbent oba yakawangula oba yakatwala yaliyo yali Honorable Kasamba yali retirings from tewaliwo yaliwo twali twesimbyewo nga ffenna tuli bapya kati yatwala gwe babbira akalulu yali RDC kati nga Nalubowa bamubuusa ayinza obutabeera nnyo naye ndowooza era baali batuufu nali omanyi wa kibiina ki independence yawangula gwe babbira akalulu nze nakoma mu kamyufu seeyongerayo kasita babba akalulu kasita yafuna akalulu ka flag bearer kasita saafuna flag saagenda mu maaso kubanga already twali tugambye gwe banaawa flag though in actual sense singa naddayo ndowooza nga independent simanyi kyandibaddewo naye nali saagala kuvuganya ate kibiina kyemmaze okulayiriramu nti bwe mba sifunye card kuva olwo NRM n'ogikyawa n'ogiviirako ddala sikyawa kubanga olinga agamba nti nakyawa abantu naye nakyawa enkola ekibiina kya NRM temusobola kuguumaaza bantu
kuba buyaza buli kaseera tosobola kusiruwaza abantu buli kaseera kubanga ebbanga lyonna at one time abantu batuuka ne bagamba nno bino bya kiguumaaza muli mu kutusiruwaza mulina ekigendererwa kirala ekyabakola ki ekyabaleeta mu buyinza tosobola kuŋŋamba nti achievements kati nga bebagamba mbwe tugire gains zaffe muntu omu yazikuuma bo tebalinayo omulala gwe basobola kulabayo ina ne gavumenti okutwaliza wamu bagenda oziprotectinga z'abannayuganda gains z'abannayuganda babaleka ti lwaki tebatuleka ne tucampaigninga freely lwaki tebalekaawo health competition tebalina gwe baganye kutuuka gyala ate be bakola Kyagulanyi biki lwaki bamukubatiya gas lwaki osobola okulinnya mu woteeri Kyagulanyi gyasuze n'okubayo tiya gas lwaki omulondoola n'emmundu Kyagulanyi bamuwa abasirikale abamukuuma aba electoral commission bana bamutambulirako baaki lwaki tebatambulira ku presidential candidates abala lwaki bambula abantu lwaki tiimu ya Kyagulanyi gye baharasinga to that level abaana ba Kyagulanyi abannuupu be bajjudde mu makomera why bw'omuntu bw'abeera omunaku kitegeeza kuba nti omulina muteekako bisangosango omunaku mu nsi muno yabulwamu ekifo kyalina okubeeramu kubanga bwe mba ndi mwavu nyambala bubi gwe nonteebereza nti nze mubbi nze ngenda okuba amayinja eyo gundi bagijjawa yardstick eyo kyogamba mbe NRM temuliimu banaku lwaki bo tebabakwata lwaki ojja mu Kyagulanyi gwe buli kaseera olw'okulaba abaana bambi abaana abo bali desperate they are looking for change they are yearning for change tebalina mirimo ensi ebanyize kakati buli we balaba nti omuntu ayinza okubaako ekyenjawulo kuba mu gavumenti yammwe babuliddwamu ekifo banoonya n'aba-affiliation they are affiliated to this team si musango bawe protection bakuume kubanga ekisookera ddala embeera bannayuganda abo boolaba gye bali mu ggwanga lino gavumenti eno ye gye batuusizzaako abaana tebalina mirimu bazadde b'abaana abo bakoze kye basobola ne babaweerera ne basoma naye tebalina mirimo mu ggwanga lyabwe bagenze bakoze obwakadaama bagenze ate tobateereddeewo nabyo bakola kati Masakanda bwamo temuli industrial hub yonna temuli ki kyobateereddewo nti balina opportunity nti banaamala okusoma bajja kukola kati bagetinga bafuna ekibagatta nti ekibagatta be bannaabwe bano ababafaanana abanyigirizibwa kakati ate n'olaba abantu abanyigirizibwa era n'oyongera n'obanyigiriza nga n'embeera gye bali mu gwo gye bataddeko so bye bitunakuwaza ku gavumenti eno ate ekulemberwa abantu abayita bannaddiini nze at one time ngenda nenga nti nze sirina nagookebwa muliro nga mpagira ebintu ebitaliimu omuntu tosobola kubanga onyigiriza abannansi n'onyigiriza abantu abanaku to that level n'okwata abaana abanaku n'obasibira mu makomere watali nsonga ng'okimanyidde ddala nti omwana ono ekimusibisa kwagala Kyagulanyi n'omuleka n'arootingira mu prison nga talina musango gwonna n'enkugoberera n'enkuwagira nze nange ngwe mu muliro nga kubanga some of them balinga abali mu geyeena bo tebakyafaayo the devil's agents ekyo si kirumamu omuntu yenna atulugunya omuntu omunaku ng'omaze omulaba nti omunaku ono nze mulyaza amanyize kisooka bagunyaguludde eggwanga lino balimazeewo abaana abo bandibadde bafuna emirimu mu ggwanga lyabwe nze mbadde nga b'emirimu mu districts emirimu mingi nnyo structure za district zijjudde kati tubadde awo badde owulira emirimu mingi nnyo tetulina ba environmentalists ba health assistants olame nga mbabuuza ekyakasasiro amalwaliro tegaliimu basawo abasomesa tebaliiyo abaana basomye courses nyingi nnyo eza sciences ne malwaliro nga balina bye basobola okukolayo naye emirimu tegibaweebwa kubanga gavumenti terina ssente zakubakola ki zakubasasula si lwakuba nti tegiriiyo terina ssente zakubasasula naye ebisawo by'essente abasajja abo batambula nabyo biraba ebintu bye bakoze bye babbye bye bayina ebyobugagga bye bayina nga ate bagenda kuziika mu fuuti nnya obiraba kakati omaze okunyagulula omunaku omaze omunyagulula bambi asigadde mu bunaku bwagambye nti kanneekwatekwate ne banaku bannange bano tutambule ffenna ate era omutaddeko ekibuli omutulugunya omukutte omutadde n'emukomera omusibye mukama yezu n'amala akomawo ku nsi kuno some of those people nkubuulire simanyi gye bayinza kutta
Tuline Honorable Rose Nalubowa wa kibiina ki National Unity Platform ajja 2026 ku kifo kino ekya Woman City Member of Parliament. Honorable oli mu National Unity Platform kati abasinga bakubamu ebituli nti ayo yavuddemu NRM azze mu National Unity Platform. Amazeemu bbanga ki? Amazeemu myezi 2-3. Muntu neyebuza n'okwebuuza lwaki yafuna kaadi. Nsaba otangaaze eggwanga National Unity Platform ogimazeemu bbanga ki? Waliwo abantu waliwo nali ku radio emu ne ngamba omusajja yali wa DF ne mugaa nti waliwo abantu babayita bamwogeza butamanya nti oya yakajja mu National Unity Platform. National Unity Platform emaze bbanga ki? Oyo abadde wa NRM National Unity Platform yakamala ebbanga ki? Ya myaka emeka? Ndowooza gigenda bugenzi kuwera teginnawera n'etaano. Kati oyaga nti oyazze yabadde luddawa yabadde yakayingira mu Uganda wa myaka 5 kubanga buli muntu ali mu National Unity Platform bw'aba yali ayina value mu ggwanga lino yali yenyigiddeko mu byobufuzi era yali ayinako gyakola ki? Era oyo yakayingirira ebyobufuzi mu National Unity Platform ndowooza oyo tetumwetaaga na mukulembeze asooka alindeko ayige eggwanga lino ne trends zaalyo. Eyakayingira obuyingizi nga yayingiridde mu National Unity Platform asooka aleke ffe ba senior mu byobufuzi. Boolaba abo bonna abali mu National Unity Platform balina gye baakola ki? Gye baava. So ate nga bw'owulidde nti nze baava nga gye baava yali opposition teyali ruling party. Ngoya yali muki? Secretary General wa National Unity Platform yali muki? Yali mu opposition? Chairman Nyanzi muganda wa Bobi Wine yali ki? Yali mu opposition? There very many. Katana yali muki? Yali mu opposition? Baje bali be batini. Lwaki oga nti be batini? Gwe wamaze kubasimbisa layini bonna n'obabala. Kati gwe kyeyogeredde. Nebo oba wagenze n'olaba bali mu National Unity Platform bangi nnyo balina gye bakola ki? Gye babadde. Ate ogutali na musango kuba ekibiina kikulaba ki? Era omuntu aga nti ate lwaki oyazze? Kakati gwe oyagala ki? Wayingira mu kibiina abalala bakiveemu oba oyina ojja kuwanguza kaluluko kokka aba n'abalala obeetaaga. Kubanga n'aba NRM bonna tubaaniriza kati. Nakati bwaba wayingira. Ate naddala bw'aba ayina value. Tebajja kuwa olw'okuba nti osoose mu kibiina naye ng'ekibiina tekikulabyemu value esinga ya Nalubowa tekikuweesa kaadi. Bwe balaba nga Nalubowa ne bwe mba nnyingidde leero nga nkusinza value kaadi bagimpa kubanga baba bakakasizza nti ndi mulwanyi nzize kulwana ku ludda olwo. So ate Nalubowa gwe boogerako amaze emyaka 10 ng'avudde mu kibiina kya National Unity kibiina kya NRM. Emyaka 10 kuba nkugambye nti nasembayo okwesimba mu 2016. After 2016, I was appointed as a chairman District Service Commission. That is a public service job. Era mbadde nfusasula omusaala nga nakuba ekirayiro obutabeera mu politics. Then after those 5 wa government ate nembeera deputy Pokino. Ekyo nakyo eyo institution ya Bwakabaka tebeera mu politics. So for the last 10 years sibadde mu kibiina kya bufuzi kyonna. Oli wabuuliza nti abadde wa gino emyaka 5 ayinako emeka mu National Unity Platform? Mbadde muweereza mu Bwakabaka. So ekibiina okiyingidde nga mmaliriza era ffenna abasinga abo bonna boolaba bonna kaadi tuziguze mu kisanja kino mu myaka gino 2 egisembyeyo. Ez'obwa memba tewali abadde memba. Tewali abadde memba. Kaadi za National Unity Platform abantu okufuuka ba members bonna bakazigula. Mulimu n'abo aboogera nga nze nabasoose okuba ne kaadi ya membership ne okubeera memba mu kibiina. So abantu boogera ebintu nga babitegeera. Ku kifo kino nga okusunsulwamu tekunnaba kubaawo mwali bameka? Twali 3. Nga mwenna muli ba National Unity Platform. Twali 3. Nsonga ki ezigenda okukakasa atulaba nti ddala kituufu gwali osaanidde okuweebwa kaadi eyo? Nina kaadi. Ensonga ezigenda okukakasa atulaba nze nina kaadi. Kati obadde oyagala nsonga ki? Kubanga nze sisunsula. Siri member wa EC. Kati ayagala okulaba okukakasa ensonga ayina kugenda n'abuuza EC.
nze natuula bigezo tugamba results zadda kakati okusinzira ku max ne comments ze baawa ensonga lwaki ali eyo yandyagadde okumutya okusinzira ku kino na kino na kino nsonga ate era nali seetaaga gimanya nakeera ku results wali tezitaaga zitunulako ate lwaki gwe bw'okola ebigezo ne baga nti wayise nti gwoyise gwosinze lwaki obuuza nti ate nafunye bumeka nyagadde okulaba butya pepa bwe nagikoze nagiyise kyenkana ki nze nali nnoonya kaadi owulidde saanoonya bubonero nali nnoonya ki oba oli namusinza kamu oba namusinza 5 oba nakola ki nze nasinga sirina na budde bwewozaako sirina na budde bwewozaako nze nanoonya ki kati eyanoonya obubonero amanyi nti ye yasinga ye yagendayo naga nti naye lwaki ono ye yansinza ate nga nze wano nze nasinza obubonero bw'abanga akimanyiiko oyo kati gw'obuuza nti lwaki gwe okiraiminga nti gwe wasinga wafuna mmeka nzira nalinda muganda wange oyo aga nti kaadi ye baagi basi manya biki ye yali asinze atuleetere obubonero ku mmeeza kubanga nze ekibiina ndowooza kyagaana okugaba results anti ebitalina makulu lwaki wagenda mu competition gy'otamanyi enaagenda ending etya ani gwe baaziwa ez'emasaka zokka ze bataawa oba neewalala yonna atubuulira abalala abaali contented nti munnange yansinze bo baakola batya nannungi yamanyaako obubonero bwe yafuna lwaki teyajjanga independent muyizi yamanyaako obubonero bwe yafuna is even a lawyer lwaki teyajjanga independent lwaki gwe olowooza bw'oba okyagala lwaki tegenda ku kitebe n'aga nti njagala wano results she would have petition by the way petition kye twawulirako akulimbira ddala mu bantu abatatwala wadde petition ku kitebe y'omukyalo oyo era bw'ona agenda ku kitebe kya National Unity Platform omukyala w'e Masaka aclaiminga nti yatwalayo petition tebaagirabako twawulira nti yateekayo ne Honorable Nannungi nawulira nti yateekayo ate bambi Nannungi yateekayo n'abeera contented n'ekyamuddibwamu but this one didn't bw'aba akukakasa agikulage kopi ate mukwano gwo nali nkulabyeko ng'omu interviewinga akukakase oba yateekayo petition yagikulagako tagikulagangako so omanyi waliwo omuntu nga yali bent to destroy the party yo omukyalo oyo nze nalowoozezza namufunyemu ekirowooza nti oba mutume kubanga ani yamutuma mu bayibuli anti bw'olaba omuntu nga ekibiina yo kimuvudde ku mutima takyali ku kozi ya kibiina naye aga nti waakiri ffenna tufiirwe mu bayibuli mulimu olugero lwa kumaanyi g'abantu ani atagayina omanyi n'okunyomerera abantu ekyo nagwo muze mukyamu gwe n'osiyimirira n'oga nti nze nabadde nanyini kaadi baagiwadde omunafu baagiwadde omuntu atasaana gw'opima otya asaana n'asaana ye gwe weepimira ku ki nti wakajja mu kitundu tobadde mubadde kyotera omumyuka wa Pookino essaza ly'e Buddu liyita wa Ssebo essaza ly'e Buddu kakati ye abadde mu kitundu abadde akola ki nze mu kitundu kino omanye abaana bempadde emirimu nga bali mu Masaka muno omanye emirimu gye nkoze mu ssaza muno mbadde mu Kereziya awo Katolika nga ndi ku lukiiko olukulu olwa diocese omanye abantu abammanyi so kati ebintu by'okunyomerera ate mu ddiini y'Obuyisiraamu mulimu ojjo waddewo gundi kansala ono ow'ekitengeesa yadde atugaa nti obubonero bw'omunnanfuusi nti buli busatu omuntu okukola endagaano n'agimenya omuntu okwogera n'alimba oba n'ekirala n'atubuulira simanya abronani eyafumita Umaru erinnya ndyerabidde so kakati omukyalo ono twatambulanga agamba abantu ng'afukamira ne wansi ku ttaka naga nti nze gwe bawa kaadi gwe nja okudda emabega era oyo yenna anajja independent nga tafunye kaadi mumukube mumubulize mu ttaka kati omukyalo ono yalina confidence ey'amaanyi nnyo simanyi kiki yali akoze oba yagezaako compromisinga some people ne bamuwa confidence nti yanaafuna kaadi kubanga olabira ddala ng'ate amaanyi ge yajjayo okulaba nti yeegaana immediately ebintu byonna bye yagendanga akola ki alayira mu bantu ebigambo ye yabirya n'alya ebigambo bye there and then confidence eyo erowooza nti ye yali alina kaadi yagijjanga wa alina kye yali akozeewo kakati mbadde nkuwa olugero lwa King Solomon yesiga nti ground agina 60% n'ebibuuzo ajja biddamu ebi 40%. Manya atya nti omulala tagina n'ebibuuzo tajja byanukula
ye yaliyo nga bambuuza era obwongo bwe bumulowoozesa butya nti Nalubowa omukyala alina masters degree omusomesa kuba oyo musomesa taga nti musomesa kasita profession yemu nze mbadde ate mukulu w'abasomesa ndi omulamba nga nze mbakyusa nze mbajjula nze nkola ki n'ebirala abakulira aba secondary mu Masaka naye ebyo fiiki byoyogera biki bwagamba kati bwagamba gwe ba head teacher wali obalabye nga balonda olukiiko nga bamulonda tubijjeyo byonna kubanyi sibaddeeyo teacher wano Masaka abadde brother Mugabo bwe yatab headmaster wa Masaka secondary kakati onaga nti bisanja bisatu yakulira ba head teachers bisanja ki akamukaluluba yalimu n'abasajja babiri bombi n'abamegga fiiki kyoboolabira ddala nti mujja kwongera okumanya abantu abeeyita abakulembeze kubanga omukulembeze asobola okuyimirira mu maaso g'abantu n'alimba gwe mukulu w'aba head teachers gwe muwanika waabwe gwe muwandiisi waabwe kati ku bifo byonna alinako kiriwa so ebyo saagala nakubiddamu abantu bonna bamanyi omuntu alimba naye kyenjagala okulaga nti kitudda ku kya kibiina kyange ebyo gwe obinjogezezza nze nabagamba ebitalina makulu sibiwa bakulu naye ekibiina kyayagala okwonoona alinga abakyala babiri abazaala abaana mu Bayibuli ne bakeera ku makyanga omwo afudde kati ne batandikira omukayanira bwe bagende wa King Solomon yabaga nti muleete akase omwana ono tumusalemu bibiri mugabanye buli omu atwaleko waafu atali nanyini mwana yagamba bamusalemu ffenna tukole ki naye ng'akimanyi nti bamusalamu agenda kukola ki kaakati n'omukyalo oyo kye yakoze kubanga ekibiina tekimuli ku mutima kutuddemu bibiri ekibiina okukola ki okwekutulamu fembi tukifiirwe twaleko haafu kubanga kati situlwanira bibiina tetulwanira bufo tuli ku kozi y'Abannayuganda eggwanga lyaffe likyusa litya obukulembeze oyinza obutenyigira mu process ey'okukyusa obukulembeze ng'oli mu parliament ne n'obaako ekirala kyokola ki asobola okusigala wano mu Masaka n'amobilizingira ekibiina singa yadde alina omutima gwaki gw'ekibiina agamba wa National Unity Platform si wa NRM era agamba president we ye Kyagulanyi agamba ate gwe munnamawulire sikusuubira kuba nti agamba etteeka ligamba ki erya NUP nti bw'ojja independent osigala okyali wa NUP kati tugamba bayita abantu ba NUP omukyalo kati president Kyagulanyi agenda kujja njagala omunda go oba anajjayo muyita ajjeyo wali tulabe naye yagamba president we ye Kyagulanyi kati bwabanga president we wojja okulabira nga ali waggulu katuuti ne president we Kyagulanyi teyesimbyewo mu Masaka bwabanga ddala president we ye Kyagulanyi kati ajja amwanirize era ne Kyagulanyi amukwate ku mukono agambe nti bannange ono wange takikola kuba gwafuna flag naye ekyo tekijjaawo nti obulimba bukeera naye amazima gakola ki gamala ne gavaayo ekyokwogera obwogezi tekimala ekibiina nze nkuge nti nesimbawo mu NRM nga nina obuwagizi bungi nnyo ne banziba ne batuuka n'okukyusa obululu bwa sub-county ennamba ne babuzaayo ne bataalinga ne bigaana naye n'oguma sajja nga independent despite nti nabeera nnyo first nga buli muntu agamba tetusobola jangu eyampangula yali ne mu namba 3 tagenda kubeeramu navuganya n'omwami yali chairman wa district mwami Semakula na withdrawing in my favor ate nga the two of us twali so popular nga tusibaganye bwe tuti omanyi okuba mu kalulu nga musibaganye omu na withdrawing in your favor ensi yonna nemanya nga buli muntu angati kati gwe wamaze wakakuliza ne baleeta obululu ne babulayira bagenda okubala musanga obululu obwekutte 10 obwekutte nogamba omuntu waba yalonze omu ate buno obwekutte obwefunyiza 200 100 so omuntu obeeranga contented nomanya nti guno omulundi bwe mbanga sinze Katonda tannonze ogujja naye olugeregerero olwonze ono nze mbadde nsobola amaanyi amemanye gakola ki gamala ebitembuga naye waliwo n'amaanyi amalala munnange ebyo byonna tubimanyi nti waliwo n'abawulira nti NUP wano mu Masaka teyina kukola ki kuwangula n'akasente ne bateekamu kubanga bafunye ba agents abasobola okulwanyisa ki NUP so aleme kulimba bantu nti ayagala NUP she's one of the agents ali mu kukozesebwa kati okulwanyisa ki ekibiina kya National Unity Platform kati gwa amaanyi go oyinza oga nti galiwa
gali ku kaadi nti okuba gwe flag bearer oba gali ku ground wano omulonzi kikyoyita ground ettaka lino lyoyita ground abantu batuwagira abantu bampagira nga nalubowa abantu bampagira sebo genda obuuza abantu eyo nti mu Masaka munaani gwe bawagira genda obabuuze nze neje sinnatuuka obuwagizi mbuyina ate nze amaanyi go gali ku kaadi amatabi mangi nnyo mmanyi olujegere luba lugonvu ne lutambuza ki sikuleekaana amaanyi sikuleekaana akalulu sikuleekaana gwedda ku ground ozibirize bwoti ojja kulaba amaanyi ga Nalubowa we gali mu different areas mu different angles different institutions ojja kulaba amaanyi gange we gali abanzikirizaamu bangi nnyo kaakati ne kaadi ate neegattako era n'ayampa kaadi ayinza n'okuba naye kwe yasinziira nga yanoonya omuntu gwe bawa kaadi ayina okukkiririzibwamu mu areas ziriwa era ddala asobola otuwanguza nga ddala nsobola obbawanguza nze seetaaga na kuteekamu ssente abo ze bateekamu nze amaanyi gange siga ssente amaanyi gange gali mu bantu siga ssente